comfortable answer. Akakiiko ka Paalamenti akakola ku by'empisa mu kiseera kino akali mu kubuuliriza ku nneeyisa y'omubaka Zaake kaweddemu amaanyi olwaleero bwe kabuliddwa ebifaananyi ebimatiza ebiraga ekyaliwo nga 6 Novemba Profesa Barnabas Nawangwe ow'e Makerere bwe yalabikako eri akakiiko akakola ku byenjigiriza. Ebifaananyi ebireeteddwa biraga ebyo byokka ebyali mu nkubo z'ekizimbe kya Paalamenti. Don't you think that maybe it is time you reviewed the positioning of the CCTV cameras to afford proper security in committee rooms and especially in the conference center, which hosts so many activities, so many meetings, and yet it is not covered? What is the reason behind that? Akulira poliisi mu kifo kino Anabela Nyiramahoro agambye nti ababaka baayagala emirembe gyabwe ng'ensonga lwaki ebisenge bimu tebyateekebwamu kamera. Maybe it's time we appreciate the need of more and taking CCTV cameras as part of our daily life and not as a weapon that is going to be used against us. Most times we restrict CCTVs being installed in some areas. You think they are installed against. Era bw'atyo asabye bakkirizibwa okugula n'okuteeka mu kamera endala. Abajulizi bonna abaleeteddwa yeemulugunya Profesa Barnabas Nawangwe balumya omubaka Zaake. Kuba no kuliko ne ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza Jacob Opolot n'omubaka wa Jonam County Emmanuel Ogieretho. So it's like for him, acting for the TV is important. So when this is said, it does not surprise me too much. Oluvannyuma lw'omubaka Zaake obuteewozaako jjo nga bwe kyategekeddwa, akakiiko kagenda kutegeka olunaku olulala lwe banaasisinkana.